to have money or not to have is not the case. My name is Jimmy, and many people call me Jim. I love singing. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. I can be your hero. I know you are laughing at me because of the way I'm looking. Someone may be asking what exactly happened to me. Now, let me explain. I was born normal as any other person, but this ugly look started when my girlfriend Maggie had a fight with her mother-in-law. Oh my God. Oh. What? 3 missed calls. 3 missed calls. Ayagala chi. I'm finished.
He wants his money. Hello. Yes, please. I'm sorry, I was sleeping. Yeah, I worked at night, so I'm tired. Yeah, I'm at home. I'm home, yes. Okay, please. All right. What am I going to do? Okay. I'll get a solution. My name is Jimmy. I don't fail. Oh, God. Yes, Mr. Nsereko. Good afternoon, sir. Oli ku dduuka? Okay. No, nedda ndi waka naye kye mbadde njala okubuuza. Olinayo butwa bw'emmese? There is nothing hard like lighting sigiri. It gives me headache for real. Don't know when will this life come to an end. My God. Kume sigiri nezikira. Okay. Mama nsanyusa okulaba. Nsanyusa okukusanga. Wasiibye otya maama? Bulungi, wasiibye otya? Bulungi. Njewala.
Kale mama. Ngoti chai. Mirimu. Mirimu. Mama kankuleetera okutuza onyweko. Era nyiro alama ngenda ngakusabani. Anti osanze sinafumba. Wafumba. Obimanyi? Wayo balizo nafumba. Sinaba. Olifumba olituusa. Jiro onywirako awo. Mama onkubidde essimu misinde awo speed. Mbadde naawo nga njoza bintu. Nga ate maama buzibu ki obutuuseewo? Olaba emyaka gyange. Nange era nkuliridde nkuze sinakulira nkuze. Nange neetaaga ku muzzukulu. Sijja kuyita wala ajja ku muzzukulu. Ntuuke ngeri omuntu akola ki? Annyaniriza mu bulungi. Si kumpa tuno tuzizzi. Era kati gwe gusembye. Maama oyagala muzzukulu? Kati maama kankubuulire kimu. Kitegedde kyoyogerako oyagala mpase? Awo tuuse ku nsonga. Ekituufu kiri nti okuwasa nange nkyagala. Naye obuzibu maama bwe tulina mu mulembe guno ogwaffe nti abawala ab'omulembe guno baagala nnyo okulya. Omukazi ayagala chips, enkoko, simanyi chicken, alireko pizza, omugulire ekisoda ekinene. Ekyemisana omuntu omugenda kwesanga asaasanyiza emitwalo egi. Ate byakyamisana waka. Ekyemisana mu bye baagala. Kakati maama omumanyi gwe yanza laba akayumba kembeeramu. Ku mbeera yange nga bw'ondaba nga bw'omanyi obulungi, nze naafunawo ssente ezinaaliisa omwana omuwala emitwalo 10 buli lunaku, ekyemisana n'ekyeggulo. Kati omwezi tunaatukozesa ssente mmeka? Ye naazijjawo ezinaabira omukazi ezo zonna. Ye tuneezimba ddi? Kati omuntu wasalawo n'abeera yekka n'ofuna emitwalo gye 5 olyako gumu, olyako 15,000, tolaba nti oba savings. Kati wadde ogaana osevinga oli bw'omu. N'omugenzi basudde yayimba n'agamba omukazi afugwa mpisa teryakulimba. Kobe n'ebyobugagga mwana wange ebiseera bina nga tolina mpisa owuwa kuboola olisanga bigere nga yadduka. Ate buli awasa buli adduka buli akugendako olowooza olinda mmeka zaasalibwawo nti ziwasa? Olinda ziwere mmeka? Abawala obayitako otunudde yiri ng'oyingira mu nga weebaka. Bw'olifiira mu kayumba obwo ogambye abakazi balya nnyo. Kale kyabbeeyi kyennyonnyo ekyo kyosevingira kyendaba olina. Era mpoza ka kompyuta. Nze ngamba sijja kikkiriza ti abakazi balya nnyo kyekigaana okuwasa. Teri muwala gw'ogenda funa nga tayagala bintu byakwejjalabi. Oba olina kizibu yogera leka kwekwasa. Halo, jabaleko nnyawo. Nze maama Jimmy. Enengula wa Jimmy omanyiyo. Ngoyesa wano batunda amatooke n'oyambuka wano waggulu nga yambuka eno mu central awo. Wanyini nga we twasinkana awo kageeti ako. Jangu oba onsanga. Nkulinze. Era naye gyali. Kale. Ngejoze nga sinaba kufumba. Ate osobola kujja wange n'ogendera waawo. Mbadde n'okuwa ekyokulya naye kwatayo kano ojja kulyamu ekikomando. Naye mwana gwe ku lugendo lw'entindize n'enjala nzija wa mwana wa omba nusulu 10 ku ssente ezo z'osigaza mu ngalo omba nusulu 10 nga bw'omba ekyebiri ekyovaako ki? Kino kiraba ngenda kulyangako 10 buli lunaku kikomando, 10 buli lunaku kikomando. Pozi mbwe mbanywedde nga nywelako amazzi ageeri
zino zirina okuntwala okumala omwezi mulamba. Zino nina okusondeza landlord. Kate ne luno 1000 mbadde nkuyambye kubanga njagala atwala sente zo. Njagala genda ku betinga. Ne mwana gwe teganya okuwasa bukodo. Leka kulimamba abakazi bali nnyo. Bukodo. Nange era nkuliridde nkuze sinakulira nkuze. Nange neetaaga ku muzzukulu. Sijja kuyita wala ya ku muzzukulu. Ne mwana gwe teganya okuwasa bukodo. Leka kulimamba abakazi bali nnyo. Yatona nkubira ayagala ki? Hello, good morning. Bulungi wasuze otya? Wanji? Ndi waka ndi mukuwata muogo. Jala kufumba yoko ndiye then ndyoke ngende mu town. Owaye lwaki temundeka? Mwagala mpasa okuwasa mulimu ebirabo. Good afternoon, madam. Yeah, you're talking to Jimmy. Yes, I had applied for a job and it's now coming to 2 months. I haven't received any reply. And so when I was watching on I was here watching on the TV, still the advert is still running. You're still running the advert. I beg your pardon? Yes. Madam, I can do that job. So you want to tell me that I don't qualify for the job just because I'm not married? You... How can you tell me that I don't qualify for a job because I'm not married? And besides, nkubira omufungo n'obutabira mufungo mukazi agenda okukola kule lwaki omuntu akimuwa mwagala tuwase. Osanze no ndi mu birowoozo. Olunaku olwajjo maama wange yazze wano, naye maama olwatuuse yayombye. Omanyi nekimuyombye? Mbw ayagala muzzukulu. Mbutagenda kufa nga talabye ku muka mwana na muzzukulu. Nembuuza biwedde.
Newe namaze n'ekita n'agenda. Kati nga tanabagenda alina ekiwala kye yakubiddeawo n'akisindika mu kijje. Yanabadde ntuddeawo wano wennyini ng'omuwala atuuse. Ate ki ekikuleese wano munjuya? N'ekirala tokonkonye nakonkonegide bings nakutuula mu ntebe. Nkuyambe ki? Anti olugi lubadde luggule balawo. Olugi bwe luba luggule kitegeeza ki? Tosobola nakugamba nti kambuuza omuntu gwensanze mu nnyumba ye otuuse nakutuula butuuzi osobodde. Ate okubuuza tekuliko omuto na mukulu. Tekuliko okusooka. Kati kyotegeeza nze abaako wasiirya otya nnyamba? Wasiirya otya? N'okuseka osese. Nzize wuwo ate nze nkubuuze gwe. Gwe badde olina era okumbuuza. Kiki oyagala mu foni? Maama we yankubidde essimu n'aŋŋamba nti nzija aneetaaga. Ati we mbadde nzija musanze mukulu. N'agamba genda mwogere mumalirize ensonga. Oyogere nange tumalirize nsonga ki? Ku bye mwayogerako gwe naye okumpasa nze naawe. Yayogedde naawe ku by'okuwasa. Ofuna omukazi ate ye ng'omukazi gwagamba nga lwedde omuwala amutima kati yenze gwasinza. Kambuuze ekibuuzo. Gwani yagambye nti ngenda kuwasa kubanga sikukwanangako. Sikugambako nti nkwagala n'okusimayingirako sikikolangako. Maama we mwenye. Kale maama yagambye. Naye ani yagamba nti maama wange yansalirawo ani gwemba mpasa? Ogamba otya nzije twogere ku nsonga ez'okukuwasa nga like we've never sikukwanangako tetuddatingako tetwemeetinganga nako. Besides mama wange si yansalirawo ani gwemba mpasa. I have a right to choose nti mpasa ono basiwasa ono. N'ekirala omutima gwe tegunaaba kutuuka kusalawo nti gwagala kuwasa. Ate mwana wattu yagenza okiŋŋamba nga nange ndi musawa ndi mu budde bunoonya. N'ekyokubiri ne wemba wakuwasa mu bantu omutima gwe bandyagadde ate gwe toliimu. Kakati gwe ekikujja eri ng'ozunga n'omutwe gwo nti maama wange yambye nje twogere ku by'okwewasa ompase. Nze mpase gwe? Ndi mubi nnyo, ndi muddugavu nnyo. Maama oli mulungi, olinga malayika. Toli muddugavu oli mweru. Naye sisobola kukuwasa. Era ky'oba okola kwata ekkubo ofulume. Kati nno ssebo kankulingamu bino wammanga. Ssebo kagwake keetonye olina okumpasa. Sooka olinde. Ogezaako okunkangakanga okuntiisatiisa. Ne bannange ensi ng'etabuuse. Okuyisaako kangakanga. Ontiisatiisa. Naye ssebo nze nagobye omuwala. Ng'omwana yagamba mbu omuwase. Mbu maama musindise nze njogere n'omuwala muwase. Omwana emugoba n'agenda. Naye olwaleero lumu musawo wange emu emabega ninawe ne nasaba omulimu. Nawe wadde wayiseewo ebbanga lya myezi ng'ebiri nga tebankubira. Kati ngenze n'enkuba y'akasimu nga njagala kubuuza nawaayo okusaba kwange nga njagala mulimu naye nga temunziramu kiki. Omukazi n'aŋŋamba nti ebisigadde byonna ebisaanyizo mbirina naye ekintu kimu kyokka ekyanzigyamu ti kubanga siri mufumbo. Ne mubuuza madamu omukazi gwe naawasa yagenda okujja akole oba nze agenda okola? Lwaki omuntu aba alemera ku nze maama wange kale ye ayagala muzigu kitegereka naye lwaki oba onnyima omulimu ti lwakubanga siri mufumbo? Babosi abasinga akimanyi bulungi ddala mutuufu obeera n'omukyala obeera musajja wa buvunaanyizibwa. Ensonga eno singa okitegeera bulungi n'abaana abawala bano abatanakufumbirwa kyabika oba tofunangako experience y'abo abaana lwaki baagalanya abasajja abafumbo. Naye omwana omuwala agenda n'atunulira ekitto ekyo kimu n'agamba olaba ono yawasa ono batudde ate n'atunulira omulenzi nga bw'ali nga si mufumbo naye amulabanga muyaaye. Amulabe ddala nga muyaaye ono ayinza kuba omuyaaye ayagala kukola ki kufunawo kunyandeke naye nange njagala awantu wekola ki wentuula. Kati
ababosi abo ab'emirimu amanyi nti obanga olina omukyala kizibu nnyo okudduka okuleka emirimu gye amanyi okola n'omutima gumu ng'amanyi okukolera famire. Naye oba tolina famire okola bibyo nga teweeguya toyagala kumanya. Ate n'ekirala amanyi nti bw'okola ensobi yonna abakazi abo bagonza. Sali naayinza kulaba nga tolina bizibu ani bw'ogenda kulabirira tolina kyogenda kulabirira kwerabirira era kati era akwaza ekikomando naye ambuza ekibuuzo nti oli mulamu oba olinamu obuzibu ndeeta eddagala. yaba amanyi tojja kuzaala ajja kufa nga talabye ku muzukulu. Ennaku zino enyumba weesettingamuko ate teri kyanjawulo. ndaba enjawulo nnene nnyo. ndaba kati ebintu wabiguze esawaani esaidibodi yiyo entebe TV eri eyo kompyuta. kompyuta ya bbeeyi. obusowaani nguze bwa layisi naye maama ngezaako okwezimba. Kituufu. Nze nga bwe ndaba ennyumba eno yandibanga ebulamu ekintu eki okuze. oyogedde nga maama wange no. Maama wange mabegaawo yajja wano ndowooza nnaku nga 2 oba 2-3 lumu awo emabega. Maama yajja wano. Maama bw'atuuka yatandikira mu kuyomba. Nange era nkuliridde nkuze sinakulira nkuze. Nange neetaaga ku muzzukulu. Omanyi ekimuyombya? Bw'ayagala muzzukulu na muka mwana. Ky'oba okola omanyi kati abakadde bawulira bulungi okuva mu nsi muno. Era yali munyiivu ng'alaga ayina ennaku ku mutima naye yadde saamugamba kino nkigamba gwe. Waliwo omuwala gwe njagala okuwasa. Naye ate kyewuunyisa omuwala oli oba nkugamba eki soogerangako naye. Naye nga omwagala. Buli lwe neebaka bwe nti maama wange ye naye alina gwanjagaliza eyo gy'abeera. naye gwanjagaliza simwagala. Ekisooka muddugavu ate munene mukyafu ali awo simwagala. Buli lwengerako bwe nti ng'amuloota oyo gwe njagala okuwasa yadde simugambangako. Sooka olinde omuwala gw'oyagala okuwasa naye ng'omulaba bulabi. Mulaba ayitawo, mulaba alina by'akola naye nga gwe muwala gwe njagala okuwasa yadde sinaba kumugamba. Wali ogenzeeko mu maaso ga Mukama? Kati erindako kati nze ngenda ntya maaso ga Mukama? Bukyanga ava ku nsi kuno n'agenda mu ggulu taddanga wano ku nsi yadde n'otulabako nti hayi. Kati ngenda ntya maaso ga Mukama? Kankubulire kino naawe wenyini wootudde Katonda abeerawo. Katonda mwoyo naawe wooli awo wenyini abeerawo. Bayibuli etugamba bwe nti mu Ngero 18:22 nti buli alaba omukazi w'okuwasa afuna okuganja okuva eri ani? Katonda. Kitegeeza ng'okubeera successful olina okubeera n'enkwatagana ne Katonda. Naye lindako kati Katonda mwetaagisa ki mu bino ebintu? Pozi oba yagenda okumpa amaanyi oba si ki? Bwe kiba kitegeeza Katonda okumugamba ye Katonda agenda amuŋŋambira omuwala nti mwagala awo nsobola ogenda maaso ge. Kati nkikola nti kwogera bwogezi nga bw'ogambye. Osobola kusabira mu kigambo kino kinekuwadde n'ogamba nti Mukama wagamba mu kigambo kiri kyawandiikibwa nti buli afuna omukazi w'okuwasa afuna okuganja okuva eri Katonda. Kati nze nagwendabye Mukama neetaaga okuganja okuva gy'oli. Ng'omanye kinjagaza oyo mwana omuwala
njagala nnyo abo abantu abambala obumpi abambala obugoye ng'olabako ku mabeere abasiige mwasibe ka vipu. Hello, how are you, dear? I'm fine, how are you doing? Kakati chembadde nsaba. If you're not busy, please come to my home. Sugar, you don't know what I'm doing. Give me a kiss. Come on, give me a kiss, baby. You want a kiss? Yes. You don't want? I want, but you wait. But what? I didn't come with a kiss today. You didn't come with a kiss. You left it at home. Okay. You want a kiss? The answer is yes in capital letters. First, give me money for nails. You see how they look? I don't have money, babe, but I will give you next week. So no kiss? So you mean no money, no kiss? I didn't ask for money. Why I want to repair my nails. You want me when I'm looking beautiful, right? Of course you are beautiful. Naye ngenda kuwa sente next tomorrow but 1, right? Yes. Is it okay? I'll give you a kiss tomorrow but 1. Just simple thing, KISS, please. Just simple thing, MONEY. Money. For nails. Wow. Anyway, do you love me? Why are you asking? No, just I want to know. You know, sometimes I become, they call it what, insecure. Like, owentuka n'endowooza oba tonjagala. Baby, come on. Do you know that yesterday my mom came here with a girl? She wants me to marry that girl. Wait, a girl? To marry? But I don't love that girl. Don't change your attitude, please. Let your mood not change. What did you do with her? Nothing. Baby, listen. Wait. Baby, nothing happened. I'm the only lady supposed to enter this house. Yes, you're right, and I understand. But it's my mama who came with a girl. I'm not the one who called the girl to come. Do you know how the girl is looking? Very ugly. But why did you allow her to come here? Okay, I didn't know because my mom came here and she was complaining. She said that she might die in time without seeing a grandchild. And then when I told her, actually she asked me, do you have anyone you're dating? I said no. And then she got her phone, she called someone. Now as I was there, I saw the girl entering the house, and then, listen to me, nothing happened. I'm going to organize, we get time, we go to her place. I introduce you to her. Maybe osanga omutima gwe gunabeera secure. Kubanga atidde alowooza akaddiye nnyo agenda kufa ssaawa yonna nga tabye ku muzzukulu ne mukamwana. Get it? Gwe gwenjagala. But why bringing here a girl? No, I'm not happy. I'm sorry, baby. It's my mom who brought her here. But I'm the only lady supposed to enter in this house. You're right. But like I've told you, it's my mom who brought her here.
Okay. You know very well nze wano sireetawo mukazi. We go tomorrow. To see my mom? Yeah. Tomorrow, no. Let's go next week. That girl may come back. We go tomorrow. Omuwala simwagala ne bw'aba azze mugoba bugobi. Okay? Smile nawe. Smile. Okay. Ngenda kugamba emirundi emeka nti nene nyumba yake. Zine nyumba zoliko zange, manyi gange. Sente zange ziliko. Sente nja kufunira sente. Can't you be patient? I want my money right now. Kale ebikula mpola omumwago. Oli mu nyumba yange ne ka girlfriend ko, mwebombagatira mwenna ne mwe ani gumanyi mu nyumba yange. Jota sasula. Nina kuwa sente. Like seriously kawa kamanyi. Nina kuwa sente. Mpa sente zange kati. Kano kalaba. Nja kusala. I struggled for that money. Fulume nyumba yange. Nina kuwa sente. Toina chongamba. Nechirala. Wali manyi ngenda kufa. I'm still alive. Nenywa bichai, tebiwoma, bikawa, birimu entangawuzi nyingi. Nkugamba this is not good for me. Mbu nywako. Amonyo ekuli. Sonyo okukwatako ne chai limu entangawuzi nyingi. Ante eyo nungi. I don't deal with such ginger in Kali nywako gumugoka, nywako. Chai nywako gumutogere kubya. Olio manyi ngenda kufa. Kati bulijjo obeera okumbe nyumba zange zikwegombesa Nja kusalulako nika girlfriend ko kasale nkasale obunyamanyama nkasule wali eri musigiri okalya nga akafu. Hello? Wanje? You got the car? How much? Okay, let me try and see. Where can I get money? I need money. Nitaga sente. Sente ngenda zijawa. Abayi. Mugamba mutya? Muli mutya? Ngabo otulaba. Muli bulungi? Kati baba wantumye anjogere nayo. Owaye gwe sirikako. Ndiko simu sirika. Hello? Entusa ye waka. Wali wano. Ugambe ampe TV. Terera. Sure. Kati laptop eriwa. Kubuliri kumufaliso nga wali piro.
Kale. Baba wangambye oyingire mu nju ompe TV yamweyo then okebere ku buliri awo agambye obanga awabeera piro ojja kulawo laptop nayo jimpe then aina smartphone oba girese ku charge oba wa obimpe mbitwale ndi ku bwangu ngendo wa boda ali wali aninze bitegede bagenda bikanika bagenda bikola angambe TV tekyakola situko ogende wa boda ninze Hello. Good afternoon, sir. How are you doing? Kakati nina TV ka TV box kentunda. Then I also have a laptop and a phone. Byange mbitunda as mu bwangu bw'ekitalo. I need money. No sigenda kuseera wosulayitayo lweggulo then tukoleki tuteese kubanga nze njagala sente next week ngenda ntwala mukyala wange omwanjule wa mama wange kati njagala sente ate bagamba kyolina kyekikutaasa ebagamba nti kyolina ekikyo kyekikutaasa so I really need money. Just come in the evening, you look at the TV, the laptop and the phone. Okay, please. You call me when you come because I may not be around. I may not be home.